Abalungi abali ku HK Media olwaleero ndine mukwano gwange ono Josh ankoledde surprises mpitirivu nnyo naye olwaleero ngambye kandirete njirage ku bali ku HK Media. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kutwagala aba BBH12 ze banteekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba nti genda okole visa eri very discounted, ayagala okola visa extension, ayagala okola airport to airport visa change, nawe bakolako bulambalamba aba platinum wellness spa bagamba nti spa yabwe nnungi nnyo nnyini ddala era bakugamba nti gendayo okuse ku spa yabwe. Balina massage, balina Moroccan bath, balina facials, balina steam, balina sauna, bingi nnyo. Ojja basangawo Konge Buziga off Lumala access oba ku Ojes Montel. Kati Josh oli otya? Ndi bulungi. Oli fine ng'ontaddemu ssente. Biri abiri mwena ogitandikisizza bulungi. I can't wait to see. Newankubadde nalabyeko soft copy. Kati njagala okulaba ekifaananyi kyennyini bwe kifaananye nga tonnaba kumbulira watandika nesumululire. Nsumulula tusumula febi. Okay. Richard Twina? Bannange ng'otaddemu mmalezi. Ng'otaddemu ssente. Oh my God! I'm very excited. This is so beautiful. Thank you. Yagala chiwahaga. You people, look at me. This is A1. Ogena binyonyolanga tutudde, otherwise katimbadde nkyalimu excitement. Oh my God, this is nice. Wete kikubye? Kikubye? Kale bannange kasooke mala yitamu mu kifaananyi kino. Njagala Josh atubuulire yatandika ddi okukola omulimu we guti. Era alina okuba ng'akoledde ba celebrities bangi ab'enjawulo. But this looks so gorgeous. Bannaye abali ku HK Media nga bulijjo mbeera Hadija Kigozi. Olunaku olwaleero ndi very happy ntudde ne Josh. Njagala okuti omanyize, I appreciate, I really want, you know, like when somebody makes me something, siyenze omuntu abeereyo nga olaba abantu nti bamuletedde ekintu mbusimaya bakimuletedde bw'ate akikukuma eri nedda. Njagala okusharingako n'abantu abalala. You never know, so many people might be out there. I'm in love with this picture so much. Abantu bayinza okuba bali eyo bambi nga nabo baagala something like this. This is going to make my house look so beautiful. Tugenda mu Valentine. Ate mugenda mu Valentine abantu bayinza okwagala ebirabo. Kiraya nti gwe nakusindikira yatwala piisi. Yagitwala. Actually yakola n'otambulira. Obeera busy. Message sajira. Kati wagira naye nga yatwala. Actually bangi. Because reference, I'm fine. How are you? I'm okay. Buza kubali ku HK Media. Bali ku HK Media mwena ndi musanyufu okubaako nammwe leero. Amannya mpitibwa Josh Millionz ku social media platforms zonna. Kyokka ebintu by'okola bambi tebifaanana. Yeah, tebinfaanana because nkola n'ebyala bingi. Akanti leero tuli kuguno omulamwa. Naye kati akasawo k'okuteeko kasawo kikalete nkalabeko. Ndaba oweesa akasawo kati kano kaki? Kati nebeera baaga omala okukola ekifaananyi. Tunakisa ku board. Okiteeka mu nekiteevunga enkuba. Mulimu ne sample erimu. Mulimu ne sample erimu. Okay. Kiri well packed. Kati wano nga wakisiize n'okikuba ne penso. Naye si kyonoona. Kirina ku lupapula. Wow. It's amazing. This is so nice. Kati awo wamalango okiteeka ku board,
Kati bannange bino wabitandika otya okubikola? Kuno si kubitandika. Olina kubanga gwe kino. This has to be you. Kati nojja ng'oyongerako skills ez'enjawulo mpola with time. Kati gwe naturally ku ssomero wali okuba art ng'osiiga abantu ebifaananyi. Nga ndi muzibu nnyo. Mu kukuba abantu. Kati omulimu ekyo ekitone ky'okukuba abantu n'ojja ng'okyongera mu maaso. Nasooka ne nkivaako because nayagala nnyo transport business. Ne ngibeeramu for almost 10 years. Okola otya? Airport drops, pickups, bwe bityo. Kati nafunyamu challenges ez'enjawulo, accidents, bino nga wonna ovuga emmotoka za looni biki. Kati then nensalawo olumuli nga malemi divert ku kintu kyensinga otegeera. Then I started looking for information, skills ez'enjawulo. Actually, I even went back to a certain institute. Nenziramu nenyongerako. Because even when I was starting, it wasn't on this size. Natandika na A4. A4 yetya? The smallest? This is the smallest size. Ngala noja nongama njagala A3 kugamba. I can't. Sagala. Nsobola kola A4. Nenzanga nkola upgrade mpola paka nenva mu pencil nenzira mu color. Kati then ne sizes zijja zichuka with time. So kati okosa pencil when you are drawing. In our next episode, I have to visit you when you're drawing somebody. It's okay. Yeah. Kati okosa what pencil? You use everything. That's what I can tell you. You use pencils, you use crayons, you use watercolors. You have to be like kwanga solo improvising because there are times in all material jotaina, but still you have to draw. Stegera. Katoina gamant ate lero sina kino sigena sola kola mulimu. Kwanga oli creative enough. Omanya tina I need a black tone. You have to improvise even if you don't have charcoal pencils. Cut for example, kale ne types za pencils badde simanyi nti jeziri. For example, at times all charcoal pencils wazibula wano. Nga teziriwo mu Uganda. Kati nga at times nzenkozesa eye pencil. Eno Genesis. Kati wakwa challenge giriko nti eri week egonda. Menyeka. Kati olina okujja ng'oyiiya nomanya nti neno bemenyeka nkozesa ekirala oba okitegeera. Olina okuba nga oli creative. Kati kiringa for example, I have this. Then okay. I can just this use is what you use to put color in me. In my dress. This is the real picture. I'm so excited. They're very excited, guys. So, la kwanti kati kitwala mu time okola wako oyo navayo bulungi. Ekisooka mood. Ngaffe waleeno nti bw'ojjanga cameraman akunyiizizza you be unhappy. Mutelevu. Nammweyo. Kati buli omu alina moment gy'asinga okukoleramu wako oyo. Kati nze ate nsinga nnyo okukola ekiro. Nga I'm so much concentrated. Then at times mbeera driven by music. I put on loud music. Osooka n'ogwa mu mukwano n'ekifaananyi. W'omala. Kyova olaba waŋŋambanga nti ampereza ekirala. Nga buli kyempereza oba tokisiimye. Osooka kugwa mu mukwano n'ekifaananyi. N'olya ng'okyagala nnyo nnyo n'okiyimbiramu. N'okisuuta N'otandika. Soka nsobola oteeka oluyimba ku repeat. Nenkola ekifaananyi nga luddamu. Alipira boda nga teruggwako. Bw'otyo ogenda okulaba. Obaliriza ekifaananyi. Olina okiwa hours leka nga ssaawa 2 n'okyesonyiwa. Ng'okyakikuba. N'olinda enkya n'okiddamu n'okivaako. Tolina kifiirako. Kati eventually. Tolina kifiirako. But for example, this project, this is an A1. Yeah. How long has it taken you? Professionally, it takes 1 week. Chikola nevayo bulungi. Naye sobola ogikolera mu 1 week nebanga egaanye. Ng'olina ogiddamu. Several times I advise clients. Ng'olina ogiddamu? N'okuba ekifaananyi ne kitavaayo ate n'okiddamu? Me, I don't rub. I repeat the whole thing because you don't rub, you repeat. Kinyambako okulaba ensobi weeri mu kino kye nasoose. So kitegeeza if you are shading or sketching, it has to be perfect. It has to be perfect because me once I actually
if I send it to you ngamba umwana nga wabuzemu and you insist on complaining, I be like, don't worry, everything is going to be fine. Then I repeat the whole thing. Kati ngandabira ku kino kyemba mbadde nkuwadde. Kati mana yensobe we nagikoledde wonna because you have to go into details. Nomanya nti kati. Kachiringa ekisinga okusumbuwa. Waliwo moments mu bifaananyi like omuntu agenda kuseka naye teyasese. That mood. Chinga omuntu agenda okukaaba ali mu transition y'okukaaba. Okitegera. Obango bagenda kusmile. Omuntu agenda kusmile. Kati waba kadde nesha omukadde n'omwana omuto. Osobola okuba omwana omuto n'omukubanga akadde. Osobola okuba omukadde n'omukubanga muto. Kati olina okubanga or practicing with a lot of time. Okubanga osobola okuba moods ne moments ezenjawulo. Kachiringa omuntu azibiridde. Kulina nebintu byongamba bili very important naye badde sibiro. Omuntu ngazibiriza. Omuntu azibiriza. Kifaananyi ng'omuntu azibiriza. Nga omuntu azibiriza. It's not easy. Si kyangu. Because wacho baita identity. Toina jukya walo shape or timing, you have to be with or you know when you're timing enungi while you're drawing. Or you know when you are good at shape. Because with beginners, but I can reading. Reading what you draw lines. Yeah. No manyante okutukubera wano, nyindebera wano bichi to balance the paper. Kati with time ogenda otandika okumanyira nti nsobola otandikira ku nnyindo n'enkuba omuntu. Nsobola otandikira ku maaso n'enkuba omuntu. Kati shape ogimala. Bino osobola okuba bikoze bulungi ne biggwayo. But ekitwawula ffenna nga ba artist entoning yaffe. What do you mean by toning? Toning, this is the right way of bringing identity y'omuntu bulungi nevaayo. Olina kukikola by toning. Kitegeera. Kati twawukanira mu kutoninga. Kati buli omu alina skills ezize. Kati omuntu asobola okuntuukira ngamba okozesa ki. Nenkubira material zonna ze nkozesa. Nange zennyini ne nzikozesa. But ne producing a different work. Sebyamwe sibyakopanga ffe ba YouTuber. Nti gundi afunye interview n'omulala naye agifune. Kati nze ekyenjawulo ekyala kye nnina ba artist asobola okukukubira n'agamba okozesa ki. Nenkimubuulira kyonna. Ngamba agenda okozesa kino. But challenge gye nasinga facing nze nga as I was learning to draw, getting skills. Omuntu omubuuza muganda wange njagala kumbulirako okozesa pencil ki eyo. Bajja kukublockinga. They block. Bali abantu baagala kumanya. Blockinga. What batch kono mulimu mmwe? Baagala kumanya bakozesa. So this is the kind of pencil, it's like a brush. Ye bakasumusika menye omanyi munne amalonze namanyira mzindaalo. Aye kati kano just there is more. Oh, okay. Bannange tugenda tukyayireko ku Josh Millionz. One of these days njagala mulabe ng'atandika okuba ekifaananyi nga then muddemu era mukwate ng'akimaliriza. Mukwate ng'akiteeka kuno. Amanyi abantu munnanga ayinza okugenda n'akola katuni ono owagundi o animation. N'ateeka ku board okwo. N'alya ssente zaffe eza thank you. N'alya ssente zaffe eza thank you. Naye anyway tewabeera stand kasita aba akozesezza bwongo nga tabbye. Otherwise bannange mwebale kutulaba. Buli mulimu gulimu ebizibu. Bizibu ki by'osisinkanye mu guno omulimu? Ekizibu kyasinze osisinkana okunegotiatinga ne client omupya. Abatabitegeera. Mumala okunegotiatinga bulungi nnyo ng'abitegeera. But the most difficult moment kumugamba akole deposit. Takiriza. No, remember tukolera ku mikutu. Anna yeba client mulimu. No, muntu omunenya. Tuli ku mikutu okuli abayaayi, ababbi. Oluusi omuntu akusanze ku Facebook, akusanze ku Instagram. Obimunyonyodo bena bitegedde, but you need a deposit ostandika omulimu. Kati omuntu jukira oluusi ali bweru. Ali Canada, ali US. Kati ate oli mumugamba make a deposit. Takumanyi takulabangako. Ate abo abali ebweru mbadde ngamba balina n'okubeera ne trust lwa nsonga. Bo bakozesa nnyo ne online buying.
When you're buying something online, you pay for it when you even don't know what you are buying. When you're transacting something with the Ugandan, bana Uganda bo bali bulala mu nsonga eyo. Kitegeera. Nze olaba nange kennyini nange nti okukola online transaction nga ngula ku muna Uganda kwa lumu bali banzibyeko. Like me, there's a lady gwe nagulako olugoye. Sijja muswaza lwa nsonga. Nze nkolera abantu. Naye singa namusanganga singa yansinkana ng'omuntu alina omutima omubi. N'alivuddeyo ne mukolera ka video aka. Kanze lunaku lumu omuntu yaŋŋamba koleyo ekifaananyi okirete kasubi nga takoze deposit nenkimutwalira. Kati nga onooba nga oli mu kupakinga emmotoka oli mugamba sikali nkumirako awo okuddamu otunula ng'emisinde kwali yasazedde ekkubo paka mu katale. Ate munnange olaba ezo ssente tezirwawo nga weeziri. Ziggwawo mangu ddakiika 2 nga zaaweddewo dda nga tozina na zino. Kyo kituufu naye kati nga buli kimu nti kiba kyakusabira. As you wake up in the morning olina okusabira abantu bonna bagenda okukwengeejinga mu lunaku. Era ogenda okulaba omuntu ajja gy'oli inbox n'oyogera naye n'atakifuna mu buzibu. Oluusi oli n'akola na complete transaction yo n'agamba kankuwe sente kukola omulimu omala oŋŋambe. Kye neebaza Katonda kiri kimu. I've never disappointed anyone and I deliver on time. Newe mbeera ne load nga eri bweti. I remember people are going to ask me how I met you. Nakulaba ku Instagram. Mengamba I think I need something like this. Nezja mu inbox nenkugamba make for me this. Najja neka small one nongamba waliwo ne big, waliwo ne wekiti, waliwo ne size weti. Slightly smaller than this. Kyawasooka okunkolera. Nompe yo idea. Bannaye nondeetera ekifaananyi nga kirungi. Mami wange yajja okunkyalira n'ambuuza onaani? Nga tategeera mbu yenze ne mugamba bannaye maama kino ekifaananyi tosobola kitegeera mbu kyange. Bakikubye na kalaamu. Nagamba wamma kituufu ye ggwe. Bambi, you do really nice things. I call upon all people to come and support you. Actually, post yakola rounds nene nnyo. Yange? Really? Actually, your biggest post ku gundi yange ku TikTok. Oh, really? Why didn't you tag me? Because it's not 12K views. Ngenda gitekako kokwange. Ngenda gikuterako kokwange. Nali postize ku Facebook nagenda olaba attackinga mugundi. Tag him, tag someone who made it for you. Ekirala ekisinga okuchallenginga. Omuntu akusindikira message nagamba njagala onkolere ng'ekyajati. Naye jjukira abantu temufaanagana. Njagala ng'ekyajati ekyo kyennyini kye wamukoledde. Nange kye njagala onkolere namugamba kale ngenda kukolera ekirungi. Kitegeera. Naye nga kiva kuba nti omuntu kiri akyagadde nnyo ky'oba wasosokola. Omulimu okumaze mu bbanga ki guno? Professionally 2 years. And professionally? 10 years. Oh. Ng'okyapalapalanya wamala emyaka 10 ng'opalapalanya. Kuva mu 2012. Because I remember my first picture kali kamoze radio. Nga bakyabeera eri kwanda eri Tentebe. Nenkamutwalira eyo. Nakasiima naye naddamu nange nenkatunuliramu nga wayisewo emyaka mingi nga ndaba katyuni kanenga omuntu yali asiima kikino. Bannange edda we nali ndi ku university nina omuvubuka gwe nnoonya bamuyita Arafat. Simanyi oba bwe mulaba nsobola omusika ekifaananyi ne mujjukira. Yali alina art pieces z'akola ng'addira beads n'aziteeka bw'ati mu kifaananyi n'akola ekigambo. Obu beads obutini butini ne bukola ng'engeri ya diamonds. Alina artwork we yankolera that is some years ago. Na postingako ko ne ku gundi yange ku Facebook yange ne ku Instagram yange nga nkyali ne Dubai nga noonya oyo guy. Guy yajja n'aŋŋamba njagala kukolerayo art piece. Ne mugamba okay ne muwe ebigambo byange n'abikola. N'aŋŋamba bw'olifuna ssente ojja kumpa. Kale yannemerako nnyo nga buli kiseera mugamba siri ready. N'aŋŋamba kankuwe wanaafuna ssente ojja kukola ki? Ojja kumpa ekyo ekifaananyi. I mean ojja kumpa ezo ssente. Yansaba emitwalo gyali 10 by then. Naye natuuka ekiseera ne nnoonya omuvubuka. Enamba gye yampa nga teriiko. Ne ngenda ne mupostinga ku Facebook gayi nga takomentinga. Ne mbuuzaako ba waliyo omuntu wamumanyi. Naye
Arafat woba omanyi wankolerako ku kifaananyi around 2014 n'okindetera ku hostel nkunoonya era nkwetaaga because I still have that picture by the way. Naye gayi yabula abantu bakomentinganga nga bagamba sente zikwata zitwale muzikiti, abalala nga bagamba ziwa abanaku, Katonda tajja kusalira musango biki naye bambi yenne yali Arafat ebyo ebiseera ng'okola bifaananyi and you gave me an art piece n'oŋŋamba nti when I ever get money ndi kusasula I'm looking for you. Trust me, I am, and I'm going to double the price. Kati sooka ombuulire omulimu guli gutya? Omulimu si mubi okutwaliza wamu because ebirala bina nasooka nembyejjako. This is what I do to earn a living. Kitegeeza gumbeezaawo era nina n'ebirungi byangufunyeemu. So sejjusa kukola choice yakudda side ze professionally. I still do other stuff, but professionally I do this. Olaba oyogedde ku lines, oyogedde ku mood, oyogedde ku ogambye otya ekirala brightness, oba oyogedde bishe ebirala nga ndabira ddala ebintu birimu ebitabo. Ate tosobola kuva buvi no landinga mu kukuba muntu. You have to do a lot of research. Oyinza omwonoona omuntu n'anyiiga era waakusiba. Esobola Dubai omuntu n'omukuba ebyo ebintu ebitategerekeka nalaye ekifaananyi kye nga si ye yakusiba. Anti oba omuvumye, omuntu oba omuvumye okitegeera. That's another way of abusing someone. Osinga okukola ekintu nekitanyuma ayina okireetera omuntu. Kati omuntu yenna nga yagadde okweyambisako ku services zo, for example for a birthday party, I want to surprise somebody. Osangibwa, you have like a stationery shop? No, like back then nalina edduuka ekisubi. Kati edduuka nga obimanyi nti oli stationed in one place. Kitegeeza bokka abayitawo awo be bamanyi kyokola. Kati ate jjukira abantu abamu they don't appreciate art, ate abalala ba appreciating naye they don't buy. Kati bwe twali tuyingira lockdown ebimu babiwamba n'obiwamba. Kitegeera kati tuva mu lockdown I got an idea nengamba lwaki sidda online. Ndandika okukola work online. Kati nengezesa nengamba ntandike naani. I inboxed Mr. Kutikaye. Yali welcoming na nampa reception. Nangamba you come and find me at Machindi. Nengenda. Actually it was my first post. Yali F4 nenjimuwa. Najisima nyu. Actually it was the genesis of this. Of everything. Because yangamba nti if this is your work, nsegenda kutegeera. Kitegeera. Yangamba if this is your work, ogenda kukola sente. Because kino kikyokola kiri exceptional. Nangamba make a lot of research, go and get a lot of skills, ogateeko ku kino so that osobola okubeera nga oli versatile, osobola okukola paint, osobola okukola buli kimu kuba ati ali wide. Eri abantu abakola ati w'emiti n'agutematema yakolamu omuntu. Eri abakola wa paint, eri ati ali mungi. Kati just enosoka noba nga ojjo specializing kati kansoke nkole pencil n'ogikola to the fullest. Nomanti kati pencil yo njikakasizza kati kankole kala n'ogikola n'ogimasteringa bulungi. Nomanti kati kankole kitegeera ojja okola okyusa sizes naye nomanya nti wemala eno kitegeeza nowunzukusa buzuukusa nti kitegeeza ne time etandika okukendeera. I remember baali basiibula Ajati Nabukenya wa Bukedde. Batuyita twali tuwerako. Then ne bampa omukisa nkole ekifaananyi ekyo ekyamusiibula. Naye bakituwa leero nga tulina kiderivalinga nkya yali etu. Professionally kizibu okukola etu eyo mu lunaku lumu. Naye kolo naguma ngamba nja kukikola. Nenzira yeka natuka kasawa zalinga 8. Nsooka mbeerako awo kwa atojabu zeno zandika nti kati nzize kuba.
sobola okujja ntera nnyo okubeera ne muganda nga mutaloni sobola okuddawo netunyumya nandeterayo firimu netulaba firimu kati eyo maaso eyo nomugamba kantandike omutandika okukola olaba otandika nga asaaga ntandika ekifaananyi tobeera nga ozze nti oli serious nze kuba kifaananyi era nze omuntu asobola okunsindikira waakawe mukole addamu okundaba ku status nga nkola birala nnyo linagaye ono gaya ali mukola wakange kweri kitegeera ate ffe twagala nnyo tukakasa kati ntuuse wano kati nkyali wano kati kitegeera so ekifaananyi ekyo baakituwa naye enkeera najja nakyo nga nkikoze ate nga kyali kinene yali etu ate by that time nava ku F4 nenkola etu kati nange netya nokakasa nti kati omulimu nguyize nensandika okuddamu okupractice nga etu ezo mpola nga ezimu zinzanya actually even at this time eri ebifaananyi ebimu byenzize empita nkukubira nenkugamba ekifaananyi ekyo ngenda kiddamu nakikuba bubi ekyo batininya abakikola kwanza buli wennyongerako ku skills zange mba ndaba ebifaananyi kwanza mba mbirina mu gallery neŋŋamba ekifaananyi kino nakikola bubi nenkubira omuntu nemugamba ekifaananyi ekyo mba njagala kiddamu tofaayo togera kunsasula kankikuddiremu nenkimudiramu bulungi nekisinga ku kyasooka because nze nategeera ekintu kimu kuservinga the more you are good at serving people buli kimu kisobola okwegattako buli wosigala ng'oservinga abantu sente n'ebisigadde byonna bijja gy'oli because gwoba onyumirwa kyokola. That's nice. Bannange ezo omwaka ngutandikidde mu kifaananyi. Kati akanamba kakano kankabawe ngenda kabawandiikirawo ku page yange awo okuva lwe tutandise paka kati. In case ngoli interested osokubira ku Josh Millionz esimu sagala tubariise nnyo. Nja kubeera ate muddamuko kapati ka segment akalala antwalemu okuva lwatandika okukola ekifaananyi paka wekituuka wano wekiti ku display bannange. Woo! Naye ngera asula nga sebase nga ndowooza ku kino ekifaananyi kyange kino. Kiri bulala. Kiri bulala. Nga kiri ekyasooka kyewampa. Na buli kiseera we nagenda nga mudiro nga nkikwatako ndabo bakikyaliwo. Naye nga bannaye mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Josh, omuntu akwagala kusanga ku namba y'essimu eriwa? Namba eri 0753 13 68 58. Ate ya MTN. Ya MTN eri 0779 84 68 66. Kale, ngenda kuba nkuwandikirawo ennamba ye bambi okuva programu eno weenabeera etandise paka weggwera obeere ng'omukubirako kasimu Josh omusupporting. Njagala nnyo okusupportinga talent era nze omuntu omu ndowooza ku bantu yenze omu ku bantu abasupportinga ennyo abaana abalina talent abalina businesses era yenna ayagala okumusupportinga nnoonyaako nange ku nnamba yange ey'essimu lwakuba sikyagiwandiikawo ennamba yange. Abantu abamu mu kifo kyakumba bizinensi mujja ne munkuba ekiboozi ate masiina budde buwulirize ekyo ekiboozi ate kivaamu ne munnyiigira zo kati nako entondo nammwe kyobalaba. Naye nga bambi nsiima nnyo byonna bye mukola okutulaba okusharinga tubaagala nnyo tubagayira ddala. Olinayo kyoyagala obbagamba nga tunava wano? Mpozi obeebaza kubanga ntambudde nabo for the last 2 years. Ne audience yo kati nayo njina. Thank you. Thank you so much. And they appreciate. Thank you very much. Kale, bannaye munsikirize mbasiibule bagamba nti teweerabira kuyitako ku BBH Travels bannaffe abakolera Dubai visas ate nga bo visa zaabwe zifulumirawo mukwano. Bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kuba bakola bulungi balina customer care nungi nnyo nnyini ddala. Ba Platinum Wellness Spa balina spa yaabwe erina treatment nungi nnyo nnyini ddala. Yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.